Andrew Lwanga eyakubiddwa omusirikale wa poliisi mu kiseera kino ajjanjabibwa abakugu mu ddwaaliro ly'e Nsambya wabula ng'embeera ye tennaterera bulungi nga takyasobola na kwogera. Okusinziira ku Dr. Ddumba akulira eddwaaliro lino, abakugu bamaliriza okumwekebejja wabula nga teyafunye buvune ku bwongo. Olw'ebiwundukira by'alina ku mutwe ne tukola sikaani ey'obwongo n'amagumba ag'oku mutwe okulaba nti mu bwongo tibwalumiziddwa naddala okugendamu omusaayi n'amagumba g'oku mutwe okumenyeka oba okufuna fracture. Twakizudde nti obwongo bulamu tibwagenzeemu musaayi oba okufuna obuvune obulala. Mu kiseera kino alabirwa mu wadi y'abasajja mu ddwaaliro ly'e Nsambya ng'abamulabirira bagamba nti alumizibwa nnyo. Muganda wa Lwanga Lwanga agamba nti atabuse ku makya bw'abadde agenze ku poliisi okufuna ebbaluwa. Producer police surgeon nga police surgeon taliwo naawo neeyongera okuba obubi n'azirika then awo then tubaddeko wa poliisi omwami oba omwami Isabire akulira poliisi eyo ya CPS n'atuyamba ne tumuvuga ne tumuleeta wano mu ddwaaliro. Wabula Dr. Ddumba agamba ekiseera kigenda kutuuka obulumi obwo bwonna bugende kubanga bamwekebejja essaawa yonna. Tumatidde nti amawuggwe malamu nti era teyafunye kumenyeka magumba ag'ekifuba. Kituufu ali mu bulumi olw'ebyo byamutuusiddwako naye nga tumujjanjaba mu ngeri yonna esoboka n'okumuwa amaanyi ago okusobola okugumira ebyo byalimu kati era tusuubira nti ajja kuwona addeyo ku mirimu gye. Kana utunkwata